السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. matenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa yekka mu butuufu, tagattibwako kintu kirala kyonna. Musaba okusaasira n'emirembe n'ebyengera ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, era tumanye nti okutya Allah tabaraka wa ta'ala kwe kulimu okwesimba okwensi n'okwenkomerero, era okutya Allah tabaraka wa ta'ala kye kiraamu Allah tabaraka wa ta'ala kye yalaamira abaasookawo naffe abaliwo. Yagamba walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Twalagira netulaamira netukalaatira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe nammwe netubalagira okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Okusookera ddala nange nja kwebaza bannannyini ekifo kino Haji Ismail ne banne olw'enteekateeka eno ey'okumanya nti omulamu omukulu ogwatuteesa ku nsi kuno gwa kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ne balaba nti ekifo kyaffe kino ekipya kigwana okuggulwawo n'okusomesebwamu eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ekifo kino akitufuulire kya mukisa, era atutaasa obubi bwonna obwali badde buli mu kifo kino, era akitufuulire ebbanguliro eddungi eri abaana baffe ab'enkya abagenda okutambuza obusiraamu, kubanga okusoma kwe kuyimiriddeko eddiini yaffe, era kyekyamagero omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyajja nakyo ekyokubeera nti yajja nakusoma, ate nga awamu n'ekyo ebyali bimutendebwako ye baali bamutenda n'ekitende ekiga nti annabiyul ummi, nabbi ataasoma biwandiike, naye ate najja n'omulembe ng'ekitabo kyeyajja nakyo kikyakyalenjinga abaliwo paka ensi lweriggwawo. Awo musomo gwekangidde wano gwe bampadde Seeka Naddawi nga agusoma, badde manyi tugenda kwongereza ku musomo gwaffe gwe twabaddeko mu darsu ya al-aqidatu awwala innama senene, okwawula ebyobuwangwa n'eddiini, kubanga yali MC w'olwo olunaku Sheikh Nasir Siddiq Mubiru yandi bukiika natanganya kwetaaya kusomesa musomo gwange gumalayo nga buli kadakiika nkoonako, badde mmanyi nfunye akachansi neyabize wano mmaleyo omusomo gwange nga ne Seeka Nasir waali kimudugude, naye ate baŋŋambye okusomesa mulala, kubanga nange mbadde nja mumwongezaayo mutuuse ku baada al-isha, naye Sheikh aŋŋambye tusomese bubenje bwa shiriki, kubanga omusomo gwawula ebyobuwangwa n'eddiini bagambye noono omusajja yagwogeddeko ono aligaweesa, obwedda baŋŋamba aligaweesa yakwogeddeko, naye Saabasamize
eyewaŋŋamya ku busamize ku bukulu bw'abasamize yagwogeddeko omusomo ogwo naye mbadde sinnawuliriza byeyayogedde kubanga si ye muntu aweebwa obudde okuwuliriza by'aba ayogedde kubanga ebiseera ebisinga aba avuma era awemula ng'era enkola y'abasamize bwe batyo batera okutambula wabula Sheikh Mirabi yambulidde ku bimu ku byayogedde nti yayogeddemu simanyi eby'empapula ebyokusoma nga talina wadde mandeeti emukkiriza okwogera ku byokusoma kw'omuntu yenna mu nsi muno oyo wabula ekigambo kyaffe kye tugamba aligaweesa kye kimu era nkiddingana buli mulundi tumugamba olw'okumulumirwa twagala okumutaasa omuliro gwa Allah asiramuke akomewo mu busiraamu kubanga oyo omusajja ali musiraamu ne taatayo musiraamu avemu ebyo byalimu ebyajangu onkwekula ebyokwambulula n'okwebika embugo abiveemu tumwagaliza yesiime ku nsi ne ku nkomero kye tumugamba ekyokubiri kye tumugamba amasabo njagala kumuyamba amasabo ago agamukolako emputtu nga mukooneko nkoona amasabo ge ng'okye kyenyigambo kikyemugamba buli lunaku tannaba kukiddamu ogenda okuwulira abuukidde ebirala ze munaligaweesa tetulina bigambo birala message yaffe eri twagala amasabo go tugakutaase kuba gwe gakulemerera ebintu ebyo mubiyingiranga abasaaga ne bibatabukako kati ffe tugenda kuyamba tukutaase ojja osaale kyekigambo kyaffe ekirungi message ogambye ekola ti emutuukako nolwekyo aligaweesa ebyo ebigambo byaffe gyali message era agenda gifuna twagala amasabo ge kyekyokka ne banne basaale Allah baagala mu kusaala tabaagala mu ebyo byakwekweka na kuwunuuna bati muli wadde akamandu akato omusaba akoogera ne muwunuuna mwekwese mbikutiya kutiya musima ebinnya mu masabo ne mwekweka ne muwunuuna nga teri wadde akamandwa ebyo twagala muvemu ebyo ebyagundibwa wakayima ne wange ebyo okufuusafuusa okwo mukyusa amaloboozi ne mwekweka mu masepiki ne mwogerera mu vuvuzera ebyo mubiveeko aligaweesa fuuka omusajja omukulu taata we alina obulumi obwa buli kika okulaba nga wayonooneka taata we alumwa okulaba nga oli muyaayi bwotyo tayagalira ddala kitaawo bintu ebyo byokola so sibayi twagala mugamba bingi bibadde biwedde ebyaligaweesa kiko kibadde kumugamba tumwagala asiramuke ekyokubiri twagala kuwona masabo ge byebigambo bibiri byokka naam musomo gwaffe batugambye tusomese ku bubenje obwa shiriki lwaki baagala abantu tumanye obubenje bwa shiriki kubanga Allah tabaraka wa taala talina mulimu gwe yalagira kukola okujjako nga mulimu emigaso ejidde eri babeera bagukoze ate teri Allah tabaraka wa taala kye yatugaana kukola okujjako nga kirimu obubenje obudde eri abo teri Allah kye yatugaana kukola okujjako nga kirimu obubenje eri omuntu aba akikoze buli kyonna Allah kye yalagira emigaso gidda gye tuli buli kyonna Allah kye yaziyiza okukola kirimu obubenje obudde eri oyo aba akikoze nolwekyo batugambye mu dakiika zaffe zino tutunuulire khuturatu ashiriki obubenje obwa shiriki kubanga shiriki lwaki Allah amutugaana olw'obubenje obulimu alkhataru alawwalu akabenje akasookera ddala mu bubenje bwa shiriki akabenje tujja kulaba obubenje nga 8 oba 7 akasooka anna almushrika la yajuzu munakahatuhu omuntu akola shiriki tekikkirizibwa kumuwasa wadde okumufumbiza ako kabenje kamaanyi okuba nti bw'ogenda okwogereza bakugoba naye ng'ekikugobesezza shiriku ne bagamba nti oyo temumuwa era obujulizi mu Qur'ani mwe buli obutugaana okuwasa abakyala abakola shiriki Allah tabaraka wa taala mu surat al-Baqara ndoza aya 2:2 وجاب الشيخ لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا
Allah subhanahu wa ta'ala omanyi bano mbadde bagamba bafune Qur'an bababuulirenga enamba ayati kwe ziri kubanga abantu baagala nnyo okunootinga enamba ya aya kyembadde ngamba Sheikh Nadawi abeere nga atufunira Qur'an ebeere wano buli aya gye tusoma tubeere nga tubabuulira enamba yaayo. Yatugaana mweyo aya okuwasa abakyala abakola shiriki natugaa nti wala tankihu lmushirikati hatta yu'minna, temuwasanga abakyala abakola shiriki okutuusa nga bamaze kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikati walau a'jabatkum, Allah tabaraka wa ta'ala nti wala amatun mu'minatun, okuwasa ama omuzaana nga mukkiriza khayrun kyekisinga obulungi min mushrikatin walau a'jabatkum, okusinga okuwasa omukyala akola shiriki ne bwaba akuwunyisizza nga buli kirungi kyonna kirina, ava mu kika kirungi, ava mu famire ennungi, balina ssente naye kati somanya nti akola shiriki, wasa at least ama omukkiriza. Lwaki Allah atulagira atukkiriza kale tuwase ama? Omanye obuzibu obuli mu kuwasa ama omuzaana. Abaana bazaala babeera bannannyini muzaana, kubanga omuzaana bw'abeera wuwo tokkirizibwa kumuwasa. Kitegeeza olina kuwasa muzaana owasseka Fahad. Kati abaana bazaala tebabeera babo, babeera babboosi we omuzaana oyo. Kati nekitegeeza nti at least wasa ozaalire obwereere nga buli mwana gw'ozaala si wuwo, okusinga lw'onowasa omukyala owuwo azaala abaana ababo naye ng'omukyala oyo mushirika. Nammwe abasajja n'abakyala Allah nabo bwe yamala Allah n'akyukira abasajja n'abakyala n'abagaana n'abagamba nti wala tunkihu lmushirikina hatta yu'minu, nammwe abakyala temufumbirwanga abasajja abakola shiriki okutuusa nga bamaze kuva ku shiriki ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba wala abdun mu'minun khayrun min mushriki walau a'jabakum, okufumbira omusajja nga muddu, olwalira abaddu tebalinawo, kubanga omuddu okuba nti omukyalo oli wakitiibwa ate n'ofumbirwa omuddu naye abaana bazaala babboosi we. Allah tabaraka wa taala agamba omukyalo ow'ekitiibwa omusiraamu omukkiriza munnaddiini at least afumbirwa omuddu. Tetwogera ku house boy oba shamba boy kubanga abo babbeeyi, naye at least kale bw'oyinza okuwa ekyokulabirako omulunzi w'ente abeereyo, omusajja aweereza emirimu gy'awaka. Allah n'alagira omukyalo ow'ekitiibwa nti genda ofumbire omukozi omulenzi akola mu maka ga gundi oba mu faamu ya gundi. Kyekisinga obulungi gy'oli okusinga okufumbira omusajja omugagga alina buli kimu naye ng'akola shiriki. Lwaki Allah abatugaana? Ensonga yagiwa naga ulaika yad'uuna ila nnar, kubanga abo babakoola babatwala mu muliro. Bw'ofumbira omusajja akola shiriki ekkubo erikutwala mu muliro oba oligudde. Bw'owasa omukyala akola shiriki ekkubo erikutwala mu muliro oba oligudde. Ulaika yad'uuna ila nnar, abo babakoola babatwala mu muliro. Wallahu yad'u ila aljannati walmaghfirati biidhni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Ate Allah yabakoola kubazza erijjana era abanyonyola amateeka ge mufunemu ekyokwebulirira. Waliwo omusajja omu yasiŋŋana mukyala we olunaku lumu ng'afuuwa emmindi. N'amugamba, maama Adija, lwaki ofuuwa emmindi? Yali ava ku sola ya fajiri. N'amugamba, emmindi eno taata Adija ogyesibyeko nno, naye okuva lwe natandika ogifuuwa embeera yo yakyukamu, tokyalinga bwe najjira wano. Naye omusajja agenda okwetunulamu ng'embeera eringa ekyuse. Bwe yava ku fajiri olunaku olwokubiri yamusanga afuuwa emmindi nga n'amabeere gali mu bbanga afuuwa bwakubako. Yakubayo limu n'ayitawo n'agenda ne yeebikka, nawe emmindi eyo erindeetera obuzibu kangiveeko, erina weetutuusizza. Olunaku olwokusatu
yatuulirawo ddala awali mukyala waafuuwa bwakeera ku mashanga naye amugulidde eyiye nanga nti nemmindi yetujje bwe tubadde paka wano naye mutuufu omusajja agenda otunulamu ng'emmindi erina webakoze eki webatuusizza ati naye afuuwa kati Allah kino kyagambye gwe buli lwowasa omukyala akola shiriki ekkubo erikutwala mu muliro oba oligudde akutandiikiriza mpola mpola ogenda kulaba nga biringa ebikola ekivaamu munnange nga naawe ofuuwa mmindi kubanga ekyusa embeera y'amaka gammwe nolwekyo Allah atugaana okukola shiriki olw'okuba nti omukyala yenna akola shiriki tebamuwasa atudde ku bomu omwami akola shiriki tebamufumbiza azze n'amatiri bonna gonna azze na buli kirungi kyonna tebamufumbiza olw'okukola shiriki akabenje okokubiri min khuturati shiriki era mu bubenje obuli mu kukola shiriki lwaki Allah tabaraka wa taala amutugaana lwaki Allah atugaana okumugattako mbaka sallallahu alaihi wasallam lwaki obuwangazi bwe bwonna yabumala asomesa abantu kwawula Allah subhanahu wa taala olw'ensonga lianna almushrika la yatanawaluhu maghfiratu llah lianna almushrika kubanga omuntu yenna akola shiriki mu bufunze gamba tagenda kusonyiyibwa Allah ako kabenje kanene nnyo la yatanawaluhu maghfiratu llah buli lwowulya nga boogera kusonyiwa kwa Allah ye tekumutwaliramu omushiriku suratu nisa aya 8 neyoba 116 Allah tabaraka wa taala yatugamba inna allaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki oyo gwali bayagadde Allah alisonyiwa ezambi lyonna eritatuuka ku shiriki koyo yenna gwali bayagadde waman yushrik billah fakad iftara ithman azima oyo yenna aliva ku nsi kuno nga yagatta ku Allah no nga kinene shiriki zambi ddene lya Allah tabaraka wa taala lyatasonyiwa abantu fenna tugwa mu nsobi nze ayogera nammwe abawuliriza n'abali wano n'abataliiwo kullu ibn adam khata buli muntu yenna akola ensobi naye ffenna essuubi lyaffe tulina mu Allah kutusonyiwa tulina essuubi mu Allah okutusonyiwa wa amma omushiriku akabenje katuddeko akanene tagenda kusonyibwa Allah senga alifa nga afiiridde ku bushiriku mu aya endala Allah yayogera siyaqi yemu n'akyusa nkomerero yaayo inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah tabaraka wa taala tasonyiwa kumugattako kintu kirala alisonyiwa ekiri wansi wa shiriki koyo gwaba yagadde amazambi gonna amalala g'owulira gali wansi wa shiriki gonna gasigadde aya 10:16 waman yushrik billah oyo yenna alifa nga agasse ku Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida agenda kuba yawula olubula nga lwewala nnyo omuntu aliva ku nsi kuno nga yagatta ku Allah agenda kuba yabula olubula nga lwewala nnyo olubula olwewala ntera oddukubirako ekifaananyi nembagamba senga tubadde mu tawuni omusajja nagamba embaale omanyiyo nomugamba mmanyiyo nakuwa ekisumuluzo ky'emmotoka nagamba ntwalira mukadde wange embaale nosimbula oluvannyuma lw'essaawa emu nakukubira essimu nakubuuza muli luddawa nomugamba tubadde mu Lwera wano tuwumuddemu tunywa kacaayi ne gonja tulyoke tweyongereyo nomugamba nti gye nagambye okulaga omanyiyo nti manyiyo bulungi wa timbaale bw'oba gwe okola ki ali mbaale naye agenda wa ali mu Lwera ali Lukaya anywa kacaayi ali ennyama ne gonja afune amaanyi yasimbudde Kampala
agenda Mbale bwoba mugezi omuga nti abali awo nonyezaawo amanye emmotoka awo kubali awo wooli awo bamukufunira dereva ng'omuga nti oyo mulekaawo simbulawo okomewo e Kampala amulekaawo ng'alya gonja ofune omulamu anaatuusa taatawo Mbale eyo bamulekaawo kugonja kubanga ayinza okuba omutwe gwe gulimu nnyo gonja nga ye buluguudo asooka kunoonya gonja. Kaakati olwo olubula lwewala omuntu agenda Mbale okukwata otya olw'e Masaka ogenda wo kati n'omuntu omushiriku bw'atyo bw'ali Allah yatulagira ibadaati zonna zikolera ye ate ye yazikyusa azitunuza eno mu balogo Mbali gaweesa abambulula ali gaweesa namubuuza lwaki mu masabo gammwe tusangamu obuwale bw'abakyala yakiddamu yennyini n'agamba nti mu masabo ago twambululiramu abakyala yennyini teyeegaana yaga twambulula bambulula abakyala simanyi oba babambulula ate batya bambulula babaako ebintu ne babambulula naye babambula ndowooza babambula ne babambulula byombi babikola babambula ne babambulula ali gaweesa weebale nnyo okoze ensi n'ebikolobero bingi nnyo ekinaakutaasa kutya Allah ne weetondera mukamawo n'ova ku bushiriku mwambulula abakyala eddagala erimu bali bateekamu buteesi bano bannoonya mbuto oluzaalo babateekamu tteeke baba bali bateekamu batya gwe nange ali muhimu omushiriku mubi nnyo yabula olubula lwewala nnyo kyobona Allah tagenda kumusonyiwa mu hadisi entuufu mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba hadisi al-Qudus ya ibna Adam law ataitani biqurabi al-ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة كما عند الترمذي من حديث أنس وهو صحيح. ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يا قامت الله يتقام من حديث القدسي يا ابن آدم حديث المباتس السطو نينجا قدمويو يا ابن آدم وين حديثي ايو حديثي لغو بلونجي obo omuntu okufanga tolina shiriki kubanga gyetandikira Allah yagamba nti ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubal yagamba Allah nga bwonninamu essuubi n'osaba okusonyiwa ngenda kusonyiwa ebyo byokoze nga sina kyenfuddeyo. Ekitundu ekyokwina nti ya ibn Adam law balagati dhunubuka anana as-samaa singa olikola ebyonono ne bikoona kasolya k'eggulu thumma astaghfartani n'osaba nkusonyiwe ng'ebyonono biri kubire waggulu olw'obungi bwabyo thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubal nkusonyiwa ebyo byonna byewakoze byewakola nga sirina kyenfuddeyo. Kati hadisi eno paati eyokusatu yeewuunyisa kubanga yo teriimu kusaba maghfira kyekyenjawulo kyeyina. Eyo hadisi paati eraga fadlu tawhid wa ahli obulungi bwa tawhid ne bannanyiniyo. Zino paati ezisooka zonna zirimu okusaba Allah okusonyiwa. naye negamba ya ibn Adam law ataitani biqurabi al-ardi khataaya singa olijja mu maaso gange n'ebisobyo ebijjuza ensi oba ebisemberedde okujjuza ensi teriimu kusaba maghfira Allah ozze nabyo otuuse nabyo amakulu kubanga bali lwaki bba abajjeemu bali bagenda kuba basaba Allah n'abasonyiwa. Ebyoli byali bingi yasaba Allah n'amusonyiwa n'ebyono byali bingi n'asaba Allah n'amusonyiwa naye ono atuuse nabyo ewa Allah. Thumma laqitani nonsisinkana kitegeza gwogenda tuuka nabyo n'ebisobyo byonna byozze nabyo agamba thumma laqitani la tushrik bi shay'a nonsisinkana n'ebisobyo ebyo naye nga bwe mbitunulamu byonna temuliimu kisobyo kye bayita shiriki la ataituka biqurabiha maghfira nange ngenda kukuleetera ensonyiwa ezenkanankana ng'ebisobyo byozze nabyo. هذا من أرجى الحديث لأهل التوحيد يمكو أحاديث ezikyasinze okuwa essuubi bannanyini tawhid oli aseeredde ne bamukwatirayo nga bali tannaba kwenenya kubanga bali beenenyezza basabye Allah basonyiwa bibadde bikoona ku bire naye asabye Allah n'amusonyiwa oyo talina nsonga naye ona bamukwatidde offside tannakola tawba atuuse ewa Allah n'ebisobyo bye naye Allah abitunulamu temuli shiriki Allah agenda kumusonyiwa.
hadisi ya Tirmidhi. Idhan ba ahlu tawhid mu bulungi bwe bayina essuubi yaabwe kwe kubeera nti balituuke wa Allah bagenda kubeera tahta al-mashi'a abaafana ebyonoono Allah bw'ali tunula mu nsonga zaabwe nga wakubasonyiwa agenda kubasonyiwa. Baali batasonyiye era bagenda kusookako mu muliro naye oluvannyuma bagenda kuvaayo olwa tawhidi gwe baali bayina. Ate tawhidi ow'amaanyi la ilaha illa Allah enzito ewewula amazambi yo yokka, kubanga ekigambo la ilaha illa Allah nga kivudde mu mutima gwa muntu kungulu ne munda kiwewula amazambi. Tewali zambi lyonyinza kupimana la ilaha illa Allah. La tawhidi awewula amazambi gonna. Nolwekyo omushiriku ali ku kabenje kanene nnyo nti abantu ku lunaku lwa kiyama bagenda kusonyiyibwanga naye ng'ate ye talinayo ssuubi lyonna lya kumusonyiza. Akabenje akokusatu min khuturati shirki wa min khuturati shirki aidan, mu bubenje bwa shirki akokusatu anna shirka muhbitun lil a'mal. Shirki atta emirimu gyonna, muhbitun lil a'mal yani muhbitun li jami'il a'mal. Shirki atta emirimu gy'omuntu gyonna gy'akola. Toyinza kusaala swala neetuuka, toyinza kusiiba kisiibo ne kituuka, toyinza kukola hijja neetuuka. Ndowooza nennika mu kitaabul muamala omusajja omushiriku takkirizibwa kuwasa mu kufumbiza muwala we, ayina kuyita muntu mulala yabeerawo ku aqdun nika yawaayo. Ndowooza kitegeeza nettalaka y'omushiriku gyawa, kubanga ezo emirimu gya ibadaati omushiriku bwawe omukyala talaka eringa etetuuka, kubanga obufumbo twabuganyi. Kati bwe tubasiŋŋana nga bafumbo kitegeeza buli omu atambula butambuzi, kubanga ate omushiriku akuwatya talaka ye idde nekola etya banagikola batya ate atula idda. Kitegeeza omushiriku bw'oba ofumba wa mushiriku bw'ova wano kuŋŋaanya obuntu bwe kiro kya leero enkya osule wammwe, omushiriku tomusaba talaka. Ekyo ekigambo nakyogerako twalina ono Sekafaadi ono ekaliisizo, mukyala nawanika omukono nanga bwe navayo munanfunira omusajja ne mugala jangu tunakuyiyayiya tulina agasajja ga nadawi ekikulu kudda waabwe tunamuyiyizayiyiza eyo. Waliwo ne Sekago balangidde nti tanabakola ki, tanabakufuna mubeezi, tasobola tulemerera. Ekikulu asooka aveewo omushiriku. Gwe sooka oveewo omushiriku okole ekintu kimu tuyamba osooka ogwo omulyango gutumalire. Obaga navuddeyo ekyo kyawedde basi. Kati tukube baseka Siddiq Nasri buli mu byomu Anwar Sadat tukubireyo obusimu abantu mulinayo eggezi waliwo akafo olina bameka tayinza tulema kuggusa ng'atulema ati wamma vaayo mamadija tosigala wa mushiriku ekiro kya leero gwodda waliwo ekiro kino kikozese kusiba bintu ku makya ng'oli ku baasi oba oli waalira oba oli gwe genda tunakujja eyo tukufunira omusajja omusiraamu tumusajja ate weewunya subhanallah. Abamanyi waliwo amasaira agamu ge batasaahalamu ge balegezaamu. Ano saali googedde naye kangoogere. Abamanyi batasaahalamuko ku musajja okuwasa mu ba ahlul kitaabi, si bashirika, ba ahlul kitaabi batasaahalamuko awo omusajja okuwasa mu ba ahlul kitaabi, naye si bashirika benyogerako. Naye omukyalo omusiraamu tebalina kachansi ke bamuwayo wadde n'akamu okufumbirwa omusajja nga si musiraamu. Al-Islam ya'lu wala yu'la alayhi. Obusiraamu bwe bubeera waggulu tebabubeera waggulu ebbanga lyonna. Omukyalo omusiraamu tafugibwa, tabeera wansi wa bufuzi bwa musajja mushiriku. Tekiriyo kizira n'okutta ne kitta. Bakadde baffe baga nti haramu haramaini. Si kyekyo Seeka, si bwe bagambanga Seeka kiri haramu haramaini. Kiri haramu emirundi emeka? Ebiri. Awo tono tukuba omulango gutakungula buli mukyala yenna awulidde omulanga guno ng'ofumba wa musajja mushiriku, olaba ebibbo biri awo ebigali, ayina amasanamu, ayina endeku ey'embalabe, ayina emmindi ey'emitwe 8, ayina obulira bw'abaana, ayina kimanyi gundi muwanula simanyi muki, ayina kasenda baguzi kasolaba ebibbo by'abalongo ebigali, sente zisooka oziggyemu zikuyambe ku transport. Sente ziri mu bigali zonna ziggyemu zikuyambe ku transport, olinye oba onoosula mu muzikiti banakujjaawo ne bakwongerayo
naye tosula ekiro kino n'okikeesezeewo omusajja omushiriku, kubanga omusajja omushiriku tebafumba wuwe. Okiraba n'omusajja alina omukyala omushirika wadde akuzaalidde ebyana ebimyufu byesonyiwe ebyo by'omuzaddemu bimala, musiibule omutwale ewaabwe. Bw'aliva ku shiriku alidda. N'ekyo kikulaga nti shiriki mubi, kubanga buli mulimu ogukolebwa mu busiraamu ogw'omushiriku gufa. Eswala efa, hijja efa, ramadaani efa, buli kimu. Olaba abashiriku abaali basigadde e Makka abalina oluganda ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam beewaanira ku Ali ibn Abi Talib ne Jaafar, kujja ku Suratu Tawba ayizitoka, babeewaanirako ne bagamba mwe mwasenguse ne mugenda ne Muhammadi e Madina, ffe twasigadde wano e Makka, ffe tunywesa bahaaji obuugi, ffe tuli ku kyoto wano. Olaba omuntu ali ku Kaaba tolaba nti alina enkizo? Kati abashiriku baali be bakyasigaddewo ne bagamba nti ffe tuli ku kyoto, ffe tuwa bahaaji obuugi, ffe tubabudamya, ffe tubawa Zamzam, ffe tubasuza, tubawa emmere. Kati mmwe abaageze ne Muhammadi e Madina mufunayo ki? Musigaza kaki? Kati basahaba noza ne bafunamuko okunakuwala ne balowooza nti oba omushiriku abatutteko emirimu. Allah tabaraka wa taala ensonga yajjanukula, kubanga basahaba buli kyonna kye baamanyanga nti kiyinza okubattira omulimu baddukanga bunnambiro, omulimu tegufa. Omushiriku tabalyako sho, tabatwalako emirimu ewa Allah tabaraka wa taala. Kati Allah subhanahu wa taala nti ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah, ma kana lilmushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun. Allah nagamba nti ma kana lilmushrikina, tekigwanira mushiriku era tekiriyo ku mushiriku yenna kulabirira nti alabirira akola services akola ki ku mizikiti gya Allah, shahidina ala anfusihim bilkufri, kubanga nabo beewaako obujulizi nti baki bashiriku bakaafu. Allah nagamba ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyakola ki gyasazibwamu, wa fi nnari hum khalidun, ne mu muliro jahannama bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera. N'alaga kati baani abayina okulabirira emizikiti gya Allah wadde tebaliiwo, ne bano be balina ogirabirira abattawhidi. N'agamba innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, abagwana okulabirira emizikiti gya Allah, abawa services emirimu gya Allah, be babakkiriza Allah, banna tawhid, ne bamutongoza n'olunaku lw'enkomerero. Wa aqama as-salah, ne bakola ki? N'abanga musajja musaaze. Wa ata zaka, n'awa ne zaka. Walam yakhsha illa Allah, n'abanga talina kyatya mu nsi muno okujjako Allah. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, abo be bagenda okubeera mu balungamu. Kati wulira ekyawe Allah n'akisazaamu n'agamba nti aj'altum siqayata alhajji wa imarata almasjidi alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir, mufudde ekyokulabirira haramu y'e Makka n'okunywesa bahaaji obuugi n'okubabudamya kaman amana billahi, nti bayinza okwenkanankana n'oyo yakkiriza Allah. kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah, tebenkana. Omukkiriza alina tawhidi, omushiriku ne bwakola emirimu egiringa ensozi talina lunaku lwagenda kukeera nga yenkanye munna tawhidi. Nagati wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, aya 18 ne 19 mu suratu at-Tawba. Emirimu gy'abashiriku Allah yagisazaamu. Lwaki? Wadde kababeere nga bagikoledde ku haramu ey'e Makka, obukulu bw'ekifo we bakolera emirimu egyo tekifuula ibaadaati zaabwe ze bakola ndi zabbeeyi, kubanga teziina valiyu yonna mu maaso ga Allah. Omushiriku ne bwasaala, ne bwasiiba, ne bwakola hijja, ne bwasaddaaka, emirimu gyonna mifu. Okiraba? Aya ey'okubiri eraga nti emirimu gy'omushiriku mifu. Mu suratu al-An'am
Al-An'am. Allah tabaraka wa ta'ala yogera bannabbi 18 ng'atandika ne aya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, yamenya bannabbi 18 naye wansi n'abateekako ka ta'liq oba comment naga walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, senga bakola ku shirki byonna bye bakola byali badde byakusazibwa. Allah yogera bannabbi Al-An'am aya 88. Allah yogera kusazaamu gy'abannabbi gwolowooza gyani gy'atagenda kusazaamu senga alifiira ku bushiriku. Bwe yamala n'agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka ng'amwawudde mu suratu Az-Zumara n'amugamba nti walaqad uhiya ilaik, nakussaako obubaka gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya 65. walaqad uhiya ilaik, nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika, bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abaakusookawo, la in ashrakta, senga wangattako, la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna ndayira gyali badde gyakusazibwamu naali gisazizaamu, wala takunanna min alkhasirin, wali badde mu bantu abafaafaaganiddwa. Allah bw'agamba okusazaamu ejannabbi, toddayo kutubuulira muntu yenna mbono seeka tariqa, simanyi abuuza nabbi n'amukwatamu, simanyi tariqa ila weena, tariqa litwala abantu eryokubo litwala abantu wa seeka tariqa, ekkubo eritwala abantu ewa obubuze bubi nnyo. Seeka tariqa totubuulira. Allah bw'agamba okusazaamu ejannabbi, tayina muntu gw'atasobola kusazaamu mirimu gye Allah kassa bagamba nti akola shiriki, Allah emirimu gyagisazaamu. Ne bagamba nti ono lunaku sola zisalira ku Kaaba, alinnya akanyonyi n'agenda buli jjuma gisalira ku Kaaba, kasaba nga asamira ayina essabo eswala nfu. Ne bagamba asalira Makka eswala nfu. Ate bannabutambala ekyo omulimu mukyagukwasiza, engabo mukyagirumisiza mannyo y'amasabo. Kale ennaku zino mwagakyusizza enzimba, mugazimbanga bazimba gundi eyo basikaali wabeera, era mbadde ne sekane nga njagamba haji Ismailu kageeti ako bakakyuse, abantu bebutambala masabo kati bagazimba bwe batyo, kajja tukanga akantu ako, ensereka yako entiisizza haji Ismailu, asikaali mumukyusize muyiwe siraabu, bannabutambala balina obukodyo mu bushirika obutagambika, obategera eno obafulumira wano, obategera eno obatolokera wano. Kati amasabo tebakyateekako musubi, bakola bwe bityo. Nekola akabaati akalungi okalaba mu lujja, Sekamiradi bwanneewuunya ne bunno nneewuunya, ebintu biri butambala byenjogera. Gwoli munnabutambala saafi, obushiriku butufuukidde, obushiriku ebutambala mwagala kukola ki bannabutambala, mulagawa Sekanu Walusadati agamba simanyi ennaku nalina ekigambo kyagamba togikwata nnyo buleeki. Bannabutambala kiki ennyo mugikwate buleeki mmwe, bannabutambala mugikwate nnyo buleeki. Ekyobushiriku bannabutambala mugikwate nnyo buleeki, mutuyambe bannange, mugitadde nnyo eserengeta buli naku babaziika ali musirise temukimanyi Seka wavaayo Seka ngambi bali naam, eno si kyabadaaza ali mubutambala, ne kyabadaaza butambala naye gyali, era bannabutambala bano bangi bannabutambala bennyini be baŋŋamba nze sibijja mu bbanga. Amasaba amalala mwagaziza mu bisenge, haja alina ekisenge mu nnyumba tekiyingirwamu muntu, akituulamu yekka ennaku 3 ate nga yeeyambudde kiro 13, 14, 15. Kwegamba bwe tulina ayyamul biid oba balina ayyamu suudi, balina ennaku enzirugavu ze batuula mu kisenge ekyo, n'alaamiriza oyo Miradu fasal bi khabira, erimu eyo gijje ku nze mbamanyi bannabutambala. Atuulamu 13, 14, 15. Abasiraamu baba basiiba ennaku njeru, yaali mu kisenge mu ssabo alaamiriza ekiro n'emisana.
ebikolwa ebyobushiriku buli kintu kyonna kyonna bakiinako ennono, buli kintu kyonna bakiinako akalombolombo, abaganda obulombolombo. Sheikh Nasir Siddiq Mbiruuyo yansomedde ekibuuzo nga tuli mu darusu al aqidatu awwala, yakisomye ng'oli abuuzizza omusajja Sekamiradu. Wulira kino ekibuuzo Sekamiradu, ekibuuzo kino bakibuuza ng'ovuddewo. Omuntu yabuuzizza, omusajja bw'afa ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu. Nze nkibisseeko embu omusajja bw'afa ng'asunguwadde, omusajja n'afa ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu. Allahu akbar. N'amukakkanya n'amumalako obusungu. Kati nababuuzizza nange nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bwe yagamba, omubuze bw'aleeta obujulizi obuyimirizaawo obuze bwe, obujulizi bwe obwo bwennyini yakunu dalilan alayhi, bwennyini mwe mubaamu ekizaayo obubuze bwe. Kati nange saabalwisiza ne mbabuuza, kale mugambye omusajja bw'afanga mufumbo ng'asunguwadde baleeta mukyala we n'amumalako obusungu. Nange ne mbabuuza, kati ate oli bw'afanga si mufumbo ani abumumalako? Kitegeeza qaida gairu mutarida, qaida tekola, ekola kubamu abalala tebakolako. Evubuka liyinza okuba terinawasanga munnaffe ne lifa nga lyesuddemu akambayaya ne lisunguwala, kati balikola batya? Tokiraba seeka, evubuka lisobola okufa nga lyesuddemu akambayaya, ani alikakkanya baganda mmwe? Ate si fumbo, ate lifudde. Kati mulikola mutya? Mujjanjabako abamu, abalala temubajjanjaba. Kitegeeza eyo kaida nfu. Omuntu wava n'obusungu bwe, mumuleke n'obusungu bwe, bamuzike n'obusungu bwe. Temutawaanya muntu, mumuleke, mumuwagazaaki. Mwe mwamusunguwaziza, mumuleke n'obusungu bwe. Naam, tewali kirala kye bamukola. Abakyala mulekerawo okwegema nga babba bamwe bafudde. Mukyala ne yeegema. Muleke erawo okusiibula mayiti. Mukyala ne yeggalira mu nnyumba n'asiibula mayiti. Tamuddira n'amusiibula. Mulekeraawo okusiibula babba bammwe. Obwo obulombolombo bwonna bwemuwulira butta eddiini. Babadde basimye entaana, omufu ne bamuziika egindi, oba ne bamuzuula nti mulamu. Kabuli muziikemu ekitooke. Egirenga ebeererako awo ojja kubasala. Mukifunirako okulya akasaamusaamu egirebeerako. Yaki temuteekamu kitooke, muziike buziisi. Buli kyonna ky'owulira nga kya bulombolombo wano mu Baganda, eyo nzikiriza ddiini. Kigenda kuttira eyo eyiye kwambaza akakaaya, kigenda kuttira eyiye kwambaza enkoofiira, kigenda kuttira eyiye kuleeta mu muzikiti. Allah agamba kusazaamu mirimu gya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ogamba gyani gy'atagenda kusazaamu? Matayo yali kadhi, naye munnange yali aziika endiga, naye yagenda e Makka emirundi 4, zima yatambuza bigere, bamutaliza lumuli. Baba bamutaliza lumuli, so what? Waliwo imaani yenjawulo okugobataliza olumuli n'ewembe? Tewali. Ne waaba yagenda e Makka emirundi 8, naye waaba ayina essabo, ayabya olumbe, asamira, amala abalongo, ayina irizi, ateresa obulira bw'abaana, agenda okulambula entaana ng'anoonyaamu mikisa, n'apakira abaana be mu mmotoka, bonna n'abakkiriza ewaabwe embuulire, mbw abatutte empewo z'ekikazi bafuuweko, era ne bafumba n'emmere, bagenda kulima ebijja ku ssaawa 4, tusooka kufumbawo mmere yaffe, then tulyoka tugenda okulima ebijja. Nagamba Sheikh Fahadi ono nti bw'oba oyagala okumanya abantu abalima ebijja nti balinamu itiqad, enzikiriza, oli abagambanga nti temujja kulima, leero nze nabirimye omwaka guno. Obirima otya? Lwaki obirima omu? Oba nataddeyo omupakasi. Teekako omupakasi abirime, nga bajja ku Lwamukaaga, gwe ku Lwokutaano oteekeko omupakasi abirime. Bajja kweyambulira. Mupakasi wa kika kyaffe ng'abirima atya? Kitegeeza mu kulima bayinamu enzikiriza. Kyobola mu kulima bagenda kiringi. Era baga nti ne bwoba okerera yakiri kyusa ku buyinja. Kyusa kuula ku buddo yenge onaabeko.
bayina enzikiriza mu bafu nti abafu bali bagaba emikisa bwe balaamiriza naye wamu n'ekyo nga ababali mu ntaana Allah laga nti amwaatun ghayru ahya bafu si balamu wama yash'uruna ayyana yub'athun naawe we bali tebamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo kati omuntu ali mu ntaana tamanyi lunaku lwe bagenda kuvaawo gw'osaba nammwe mukimanyi ewammwe wali ebutambala waliwo omusajja gwe mwateekawo akuuma ebijja naye obwavu bumuli bubi bumutta empale za bituli siripa emu myufu endala ya guliini esaati yagituusa dda n'ekitogi buli sewa akuba simu mumpeereza akawunga enjala yagwa omusana gwaka ekiri ebutambala mukimanyi naye ng'asiba mu mpewo za kika bulijjo ku bijja weejabatira mu mpewo mwasiiba agenda okunona amazzi n'ayitako mu mpewo z'ekijja agenda okunona obuku n'ayitako mu mpewo z'ekijja agenda okunona amazzi asiiba mu mpewo za kijja nga yeejabaata kati ate gwe naawe n'ovuga abaana bo mu batwala eri ng'oli ali yakaaba asiiba mu mpewo za kika buli lunaku bw'ati ayita ku kijja ng'agenda okulima n'ayitawo ng'anona amazzi n'ayitawo ng'anona obuku kwegamba yisawo n'ali mu mpewo za gundi za bijja nabuuzayo n'ekibuuzo ekirala Sekamiraadi nabuuza ekibuuzo kino sikitegeera bulungi ansa yakyo Sekamiraadi omuntu bw'aba yaweereza ssente bamugulire ettaka n'atuuka ku site oba ku ground ne bamugamba ani yagguza nti Kyasanku oyo atunda mpewo baba bamuguza yiika mmeka seeka Sekamiraadi munnange tuyambe baba bamuguza yiika mmeka atunda mpewo ziba yiika mmeka ozikeberawo gundi mpekoze ziba mmeka ozikebera ku neti Sekamiraadi sebo ziba yiika mmeka awo baba bamuguza empewo kale ate ono gweoyina emmotoka seeka bw'ogenda ku mafuta oba wakasimbula nezikira olina gali kiki bampadde nanga bakuwadde empewo baba bakuwadde liita mmeka Seeka Siddiiki baba bakuwadde liita mmeka sebo gweoyina ku mmotoka bwezikira nga bakava ku mafuta ezikidde abakuwadde empewo ziba liita mmeka oba tofunye banga onagai 0 kakati tudde ne ku kino bwe muva ne mugenda ewammwe ku kyalo okutereeza empewo z'ekika muvayo nga mutereezezza ki wangi 0 kyokola bavayo nga bonna batunula mpewo nga ne bwe mulaba mu maaso olaba mpewo kubanga tebalina kye batereezeza mpewo kubanga mafuta oba tofunye ettaka oba tofunye kale atereeza empewo z'ekika aba atereezezza ki banga kale nga naawe olinnye emmotoka mutugenda waffe kyazanga kutereeza mpewo za kika ovayo otereezezza bbanga kyokka obushiriku bubi omushiriku wanika ku mukono Allah akuwe baraka wanika ku mukono Allah akuwe baraka kale tuwubire kajjambo amma tugende mu maaso obubenje kakomeka kokuna akabenje akalala kokuna mu bubenje bwa shiriki tuli ku busatu obwedda shiriki asazisaamu emirimu gyonna tayib wa min khuturati shiriki ne mu bubenje bwa shiriki anna almushrika omuntu akola shiriki yahrumu alayhi dukhulu aljanna kiri haramu kuye okuyingira omuliro manyi okuyingira ejjana kiri haramu ku mushiriku okuyingira ejjana kati ngenda kubutwala kantindigwa obusigadde kubanga obudde butandise okungoba busigadde ngenda kubutwala kantindigwa obujulizi suratu al-Maida Allah yayogeranga Isa ku lulimi lwa Nabbi Isa n'agamba annahu man yushrik billah innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna innahu man yushrik billah oyenna gwe kalitanda n'agatta ku Allah faqad harrama Allahu alayhi al-janna kiri haramu okuyingira ejjana wa ma'wahu an-nar obuddo bwe kugenda kubeera mu jahannama wa ma lidh-dhalimina min ansar abali azamanya abali kweyo level tewali agenda kubataasa kunakulwa suratu Maida aya 7:2 akabenje akokutano wa min khuturati shirki n'obubenje bwa shiriki akokutano anna al-mushrika
omuntu akola shiriki la yajuzu tekikkirizibwa alqiyamu ala janazatihi okuyimirira ku jeneza ye wala duau lahu bilmaghfira ba'da mautihi wadde okusaba Allah okumusonyiwa oluvannyuma lw'okufa. Omushiriku tekikkirizibwa kuyimirira ku jeneza ye wadde okusaba Allah amusonyiwe oluvannyuma lw'okufa. Kabenje k'amaanyi tebamusabira. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama taata we bwe yafa nga mushiriku, nabbi yali agambye nti la astaghfiranna laka, ngenda sigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka, ebbanga linnaamala nga sinnagaanibwa. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amussaako etteeka nga ligamba mu suratu Tawba aya ndowooza 10:13 n'agamba ma kaana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikiina walaw kaanu uli qurba. Tekikkirizibwa ku nabbi yenna n'abakkiriza abasigadde okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku ne bw'aba amuyinako min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, oluvannyuma lw'okitegeera nti abo bantu ba muliro. Taatawo bw'afa ng'alina ebyawongo bisitule nga bagenda okumusaalira, biteeke wali ku jeneza ye. Gwe biteeke otambule ogende. Maama waafudde ate ebyawongo bitwale wali ku jeneza nga bagenda okumusaalira. Bba waafudde jjayo abalongo n'obulira bw'abaana n'ensawo ya ddungu gwe bitwale wali. Bwe waba naawo abasajja abalina olujanja ne bamusaalira nga gw'olinda bwe bamala okumusaalira ddala ng'ositulawo ekibbo ky'abalongo ng'ovaako emabega nga bamutwala, bwe bamuteekayo eri wansi mu lahadi ng'osuulayo ng'ova. Kibi kigwana wala. Agende n'emmaali ye, mwagala agirekeraani? Ejja batawaanya. Temukkiriza kubalekera maali, muleke egende wansi mu kabuli agendere emmaali ye. Wa min khuturati shirki aidan, era mu bubenje bwa shiriki ak'omukaaga, okumanya shiriki mubi, anna shirka a'zamu dhulumin fil ardi, shiriki bwe bulyaza amaanyi obukyasinze okubeera obunene kuno ku nsi. Oli abeerawo naga nze sittanga ku muntu, sirina mmanja, sirina gwe ndyaza amaanyi, abakozi bonna mbasasula egundi, naye ng'ate akola bulyaza amaanya ku Allah. Ibadaati ze yali badde alina okukolera Allah azikolera lubaale. Lwaki obushiriku bulyaza amaanya? Kubanga dhulmu huwa wad'u shay'in fi ghairi mawdhi'ihi, kuteeka kintu mu kifo kitali kyakyo. Ibadaati tulina zikolera Allah, ate abashiriku bazikolera lubaale. Muti mu kika kyabwe abantu balinayo omuti gwa gundi omukokoowe, balinayo jirikiti, balinayo embwa eyaddungu. Ibadaati ze tulina okukolera Allah, abashiriku bazikolera bitonde. Allah tabaraka wa taala yagamba nga Isa ku lulimi lwa Lukumaani ng'abuulira omwana we, wa idh qaala Lukumaanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Lukumaani aya 13. Lukumaani yagamba omwana wange togattanga ku Allah, kubanga okugatta ku Allah ly'ezzambi erikyasinze okubeera eddene. Mu aya endala Allah yagamba nti alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abo abakkiriza obukkiriza bwabwe ne batabutabulamu bulyaza amaanya bwa shiriki, be balina emirembe kuno ku nsi, be bali seefu, be bali obulungi. Wa min khuturati shirki, era ne mu bubenje bwa shiriki akaddirira akasembayo, kubanga obudde tutandise okutuggwako. Ate waliwo n'obubuuzo Sheikh bwagambye. La situgenda komako obwo, tugenda kusomesa obubenje 8. Magalibi yeeyongeddeyo okose. Naam, mulazamatu alkhawfi walhuzni, abantu abakola shiriki kwegamba babeera mu kutya n'okweraliikirira okw'olubeerera. Babeera mu kutya n'okweraliikirira buli kaseera.
Chobola omushiriku buli kintu kyonna akitya. Akanyonyi bwe kajja ne kakuba ku ddirisa nga wano ne kagwawo ne kafa, musanga gano wano wajja kubaawo ensonga, anti olaba olaba tekayinza kugwawo bwe olaba wano wajja kubaawo ensonga, n'anoonya omulogo. Akanyonyi kakoze akisimu ne kagwa wano just ne kafa, yeeraliikirira. Ekiwugulu bwe kikaaba atya, akabe bwe kakaaba atya. Buli kintu kyonna, buli kyasanze, bw'asanga omulambo naga nti alhamdulillah, eyo baraka. Bw'asanga omulambo gibeera mikisa munnange. Abashiriku bw'asanga mayita agenda bugenza n'olugendo lusava, muno yafudde olugendo lusava gwe. La hawla wala quwwata. Babeera mu kutya olubeerera na munyeenya amutya. Enjuki bwe yeetolola bweti nagairanga mugenyi. Ettooke bwe lyesimba bweriti naga nti leetayo ekiwago ekirala, waliwo omugenyi agenda okujja. N'ayongerako emmere ey'obwerere ne wataba wadde omugenyi ajja. Atya buli kintu kyonna. Lwaki khawfu eyo babeeramu? Dhalika bima ashraku billah. Olw'okuba bakola ki? Bakafuwalira Allah tabaraka. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah ganti sanulqi, tugenda kuteeka fi qulubi alladhina, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, tugenda kuteeka mitima gy'abakaafu ensisi, okutya, okweraliikira ennaku. Lwaki? Dhalika bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Olwokubanga basalawo ne bagatta ku Allah ebintu Allah byataawa maanyi, byataawa buyinza. Kati nabo Allah n'abateekamu alkhawf almulazim walkhawf almulazimu lahum. Balina okutya kwa lubeerera, okweraliikira kwa lubeerera. Ettaka munnange onoolibeeramu, ettaka onoolibeeramu nga teweeterezezza, ennyumba onoogisulamu nga togize bwoti, emmotoka onoogivuga nga togize bwoti, epikipiki onoogivuga nga tokoze bwoti. Buli kintu kyonna. Suratu Ali Imran 1:5. Sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimin ma'wahum an-nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin. Allah bateka mu khawf, ne babeera nga bali mu khawf. Ekisembayo wa min khuturati shirki, mu bubenje bwa shirki akasembayo, anna khatara ashirki yataadda ila ghayrihi min annas. Anna khatara ashirki yataadda ila ghayrihi. Bagamba anna khatara ashirki ghayru muhasirin ala sahibihi faqata bal yataadda ila ghayrihi min annas. Omuntu akola shiriki obubiibwe bulumbagana n'abalala. Gwawandiika Oluganda nkwanguyiriza. Omuntu akola shiriki, obubi bw'okukola shiriki tebukoma ku ye, bulumbagana n'abalala, amakulu bukosa n'abalala. Omushiriku akosa abantu abalala. Kekabenje ak'omunaana. Obujulizi ku kyo ye hadisi ya Quraib mawla ibn Abbas. Hadisi ya Quraib mawla ibn Abbas. Quraib agamba Ibn Abbas yafiirwa omwana, yali Taif oba Kadid. Bwafiirwa omwana, Ibn Abbas n'amugamba ukhruj wanzuru majtama'a min annas. Fuluma wabweru olabe abantu abakuŋŋaanye. N'afuluma n'akomawo n'amugamba kad jtama'a annasu, abantu bakuŋŋaanye. N'amugamba taquluhum 40, kyogamba bawera 40? Qala na'am, n'amugamba bawera. Qala ukhruju, n'agamba mufulumye omwana yali afudde tumusaalire. Kati eno ya hadisi obujulizi ku ekyo. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kubanga nawulira omubaka wa Allah ng'agamba ma min mayyit yamutu, tewali muntu ayinza kufa fayaqumu ala janazati 40 rajula, abasajja 40 ne bayimirira ku jeneza ye okumusaalira. La yushrikuuna billahi shay'a, okujja nga bonna tekuliimu agatta ku Allah kintu kyonna.
illa shaffa'ahum Allahu fihi, okujjako nga bafuuka ensonga emuwolereza Allah n'amusonyiwa. Kati akabenje tukajjawa nti omushiriku akosa abantu abalala, mafhumul mukhalafa. Tukyusa bukyusa hadisi. Senga omuntu afa ne bayimirira ku jeneza ye abasajja 40, kale tugambye bonna, tuleme gamba bonna, nga mulimu omu yekka agatta ku Allah, tebafuuka nsonga ya kumusonyiwa. Ani amulemesezza okumusonyiwa? Omushiriku. Okiraba? Akosezza n'omuntu eyafudde, atamuyise nti ngenda kufa ku lwa mukaaga, atakubikidde nti jangu obeerewo, naye buli we babika yasookawo ajja n'enkofiira y'emmyufu, simanyi yagijja hazara mawuti, yonna nzirugavu tajooza, yasooka ku mayiti za banne. Maama Dija oba taata Sula, weesonyiwa abafu b'abantu. Omusiraamu ayagala abafu abali pyuwa, abasiraamu weesonyiwa abafu b'abantu. Bwe babika funawo, teekawo akantu kati mbadde nabadde ngende gundi, teekawo olugendo. Bw'owulira ng'omufu afudde ku kyalo, teekawo olugendo ofune ekinaakusonyiisa. Oba si kyekyo noonya bwe bagabuulira, kati ng'eri mu ffumbiro, bwe babasaalira genda eri mu ffumbiro, funa weewa omulimu. Bwe munaagaana nga mulemedde mu layini z'abantu nga tubamanyi muli bashiriku, tugenda kufunayo abasajja abakambu nga Miradu Seeka ono yangoba ku muzindaalo Namasene yani Sadiq Nasir Mubiru, tugenda kufunayo abasajja abakambwe ngaabo, ajje buzzi mu layini akusongeko nti Sula vaamu, Maama Dija vaamu. Bw'onoogaana ajja kwekkatako bwekkasibe bw'anakukwala bwe papa ojja kuba owedde. Nga Sadiq Nasir n'akuyimirira mu maaso nga Sula vaamu, osigalawo Sula vaamu, era ovaamu. Era ab'ekika mutuyambengako, ojja okuba omuwalimu akaama ti mulimu gundi mumanyi, ati yajja amugane gundi vaamu. Omufu muyambe, genda obakuwa emmere wali, genda ofukirira abagenyi, oba mugaye muddire obagabula wali, soka ogiwalira agende no mu kugabula nga ffe bwe tusaalira. Kubanga ekitali ekyo abo abasajja beekazaakaza, abeera mushiriku ddala pyuwa, amanyikiddwa, bagamba istawu nga naye ayimirira istawawuna naye nga mushiriku awedde emirimu. Mwesonyiwa abafu b'abantu, kubanga tannabakuyita, omuntu tannabakuyita ng'afudde. Bw'oba omanyi takuyise togendayo, genda okole emirimu gy'emirala. Abafu baagala abantu 40 nga tebagatta ku Allah. Madde maliriza obubenje naye Sheikh ngambe nyongereko ku 9 just nkababuulidde anna al-mushrika la aqila lahu. Ekabenje ako 9 sijja kavunula Seka Sadiq Nasir Mubiru kajja tutandikira kukabavunulira anna al-mushrika la aqila lahu. Omushiriku la aqila lahu, kubanga Allah obujulizi bw'ako akabenje buli mu Suratu Rum, buli mu Suratu Rum. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun. Olaba ebyo Allah abinnyonnyola abantu bategeera. Gwoyina hakkiyo teyagala kusharinga na muntu mulala, ate olaba nti osobola okusaala ku lwokutaano ku lwomukaaga n'oyabya olumbe, naye ng'ate Allah olaba gwe ebibyo omukyala wo toyagala kusharinga n'abantu balala, emmaali yo toyagala kusharinga n'abantu balala, naye ate olaba osobola okusaala ku lwokutaano ku lwomukaaga n'omala abalongo. Bino Allah abinnyonnyola bategeera. Kitegeeza omushiriku akola ebyo obuzibu buli wano. Suratu Ar-Rum aya 28. Tusaba Allah akutaasa obushiriku n'abashiriku. Tusaba Allah ekifo kino akiteekemu omukisa. Tusaba Allah tabaraka wa taala tunywereze ku busiraamu obutuufu, atutte nga tuli basiraamu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, barakallahu fikum Sheikh, jazakumullah khairan.